abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Owaye, ngamba walaba Black Panther. Eyo njirabye emirundi egiwera 3 miramba. Eyo firimu ya ssettaala ly'omulama ku Africa era ekoze obukadde $300 kw'ossa n'omukwano omusufu mu nsi ya Wakanda. Wabula ate omuziki mu Black Panther gwalimuka ng'eyo soundtrack eyo kye ya Kendrick Lamar. Abayimbi abiri Abafirika n'Abamerika bakaddugala bassaamu ebinnonogo okuyiiya omuziki guno. Ate abazannyi baali basufu mu talanta okuva ku Chadwick Boseman paka ku Danai Gurira, Forest Whitaker ne Daniel Kaluuya mu njatulabaka. Bano ennimi ez'enjawulo okuva mu Africa bazikologa. Lupita Nyong'o yayogera Hausa ate abalala baatabika Oluzungu ne Isisosa. Kituufu balina abazannyi abakyala ab'amaanyi nga Shiru Quartermaster wa Wakanda, kw'ossa eggye ly'abakyala eryali lisibuka mu Ahosi mu Dahomey. Lino eggye ly'abakyala lye lyali likuuma kabaka mu Dahomey, oyinza okugiyita Benini kati. Eno firimu yali ya bwamwoyo ng'era ejjuddemu ebifaananyi ebirungi okulaba, obubonero, engoye ne zirangi. Tussaamu ekitiibwa eri badirector n'abazannyi katusuubire kino kijja kukyusa engeri gye tulabibwamu mu Afirika, ekitiibwa ekisufu okuva mu bwakabaka bwa Wakanda. Okuva mu bufuusa bwa Wakanda tukomyewo mu Uganda, ensi yonna egamba mu tteeka ly'ababundabunda ffe abasinga kiri mu lwatu tubaggulira ensalosalo kw'ossa okubabudaabuda. Naye waliwo munyere eyatugwiridde mu nva ayagala okutwonoonera erinnya. Ng'obuli bw'enguzi butaddebwa embeera y'okunoonyereza, MCL katubuulira amasu mu lugero lw'ebitontome olusufu. Okunoonyereza kwolekedde ya feesi ya Prime Minister n'ekitongole kya UN nga UNHCR. Kino kyatandika kitya? Zo zaali nsonga za nsimbi ku Solidarity Summit on Refugees eyaliwo mu June mu mwaka gwa 2017 mu Kampala, mu kaseera abanoonyi b'obubuddamu abangi we bayingira mu Uganda. Era ensi nnyingi zeetema okuwaayo obukadde bwa $1 okuyamba abanoonyi b'obubuddamu. Abakulu mu UN baayita olukiiko okuyita mu byembalirira, naye gavumenti ya Uganda tennabannyonnyoka. We twogerera kirabika nga waliwo ekitaliko ku statement ya banka. Wabaddewo okumanyisibwa ng'era waliwo olukalala olwoleka emisango ng'obutali bumativu mu nsansanya y'emmere mu bitundu. Obuli bw'enguzi mu bakulu ku nsalosalo kw'ogatta okukukusibwa kw'abantu. Ebyo bye bimu ku ebyo, naye eggwanga likoze litya? Abanoonyi b'obubuddamu gye bakomye obungi n'ensimbi zeeyongera, ate ne OPM yeeyongera. Naye abanoonyi b'obubuddamu be basinga okukosebwa, era katulinde tulabe ani anaasasula. Sigadde nze MC Jama nga mbaweereza ku Newsbeat. Owaaye, omulimu gwo guno ogw'okusaka amawulire gwali gukutaddeko ku bunkenke? Nedda, lwaki? Munnange waliwo obulumbaganyi ku ddembe lya bannamawulire okwetooloola ensi yonna, era kino kitiisa bannamawulire bangi. Bannamawulire babiri baabuzibwawo era nga n'ebikolwa ebirala ng'ebyo bikyagenda mu maaso. Charles Tukuli yabulawo ng'ono munnamawulire wa New Vision era ne munnamawulire omukuukutivu okuva ku Nile FM ne BTN, Reverend Isaac Bakka yawambibwako abantu abatamanyikiddwa emukono emyezi ena emabega. Era Parliament yasaba Ministry ya Internal Affairs ennyonnyole ku nsonga eno. Bwe twogerera Reverend Bakka yasindikibwa eruzira ng'avunaanibwa omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe. Era olunaku olwaddako munnamawulire wa New Vision Charles Tukuli yalabwako mu industry area ku ofiisi ye eky'omukisa omulungi yali mulamu. Kino kyongeddewo obweraliikirivu mu bannamawulire kubanga kati bafuna okutiisibwatiisibwa n'okutulugunyizibwa. Mu 2017 Gertrude Huitwale munnamawulire wa NTV yawandiika ku mutimbagano ng'awolereza Stella Nyanzi ku mulamu ogwali gugamba nti First Lady yasuubiza okuwa amasomero sanitary pads era olwo baamubuzaawo misana ttuku yalabika kiro. Uganda tewadde bannamawulire ddembe kakkalabira mulimu gwabwe era kigambibwa nti ebintu byeyongera kuba bubi ku World Press Freedom Index. Uganda yagwa okuva mu kifo kya 12 mpaka mu kifo kya 12 mu 2017 mu mawanga 18. Olowooza ebiseera bya bannamawulire eby'omu maaso biri mu kabenje? Nze nkyalina essuubi nti woba nga wakyaliyo bannamawulire abavumu abasobola okulwanyisa okutulugunyizibwa n'okulwanyisa okutya kwabwe, eddembe lya bannamawulire terijja kusaanawo. Okumala emyaka tubadde twogera ku Silicon Valley naye koza Technopolis Development Authority eri mu kuzimba ekibuga kya tekinologiya Kibbingwa nga bali mu ne Kenya Vision 2030. Kino kifo kya byankulaakulana era kyakusikiriza bamusigansimbi okuva e Bulaaya. Kyakuba kifo kyakugezesebwamu entandikwa era kampuni za Kenya tezikyakaaba. Okikakasa ekyo kisufu naye kirabika si kyangu. Eno projekiti yatandikiddwawo enguudo n'emyala babiri ntoola. Kino ekibuga
kitudde ku eka 20,000 era kiri kilomita 6 okuva mu Nairobi. Bano beetaaga kyo kukola ekintu kino. Eno pulojekiti ng'erabika yeetaagisa omutitimbi gw'ensimbi. Bajeti ya $14.4 million. Kino kyetaagisa ssente nnyingi okukolebwa naye gavumenti eri mu kukikwasaganya nga batunuulidde ekirooto n'emirimu ng'era kiwedde emirimu emitwalo 17 eri abatuuze gye bagifulise. Katusuubire Uganda enaafuna ekyokuyiga mu nsonga z'okukola pulojekiti nga zino nga Kenya, yadde tuyinza obutazimba kibuga kya tekinologiya nga Kenya naye tusobola okufuula tekinologiya omulamwa. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma.